Kaluvini Kayanja mawulire kigoyinawo. Ate abadde yeeyita kabaka nga bw'avuma abantu mulowooza tebamuyodde. Linda ko bamusanzeewa. Bamusanze mu loogi nga yeegadanga. Are you sure? Bamugye ku nswa. Kawedde mutta. Linda ko mwakuteeka obutambi bwonna obwoyo bwe yabadde naye. Vidiyo zinaatera okuteebwa. Mugenda kulaba omuliro ku intaneti kuno mutya abantu. Akasajja nga bakakoze bubi okukajja ku nswa. TikTok owerinyanyirira bwati. Pulesa yabadde amwevulunga. Katonda wange. Linda kabadde na TikTok. Loogi mwe bamusanze ne TikTok. Agenda kubeewuumya. Naye Linda ko oyinza okuba otulimba nga pulesa tebannamukwata kansooke nfuna amawulire okuva ku soose endala. Lwama amawulire kigoyinawo. Atolooza kabaka tebamukutte. Okakasa bamukutte. Ne maama kabaka akafuba kamulinganga nnyondo. Akafuba kamulinganga enkoko enkongole. Bamwebe nawe soko tuwa amawulire mu bujjovu. Munnange amawulire agakagwawo kabaka omusajja abadde complain nti bamutwalako obwakabaka bwe. Bamukutte. So mwenna mugambe mu comment section. Ayibene pressure. Gusinze agenda soka butabika oluve butabika komera. Naye amawulire sinnaga verifyinga bulungi kansooke nfuna omulala. Chicken mawulire kigoyinawo. Pressure bamukutte. Fantastic. Linda ko pressure kigomwogerako. Pressure 25 simanga 7 8 9 11 bamukutte. Anyway kiyinza oba kituufu kanfuna asembayo. Sheila Price. Mwe baswiri. Wangi. Ate mulowooza kabaka takwatiddwa. Negolowooza bamukwatiddewa. Oba agenze mu lubiri. Tabanga waganyiza n'agenda Mengo. Linda ko naye mbadde nkyalinamu okubuusabuusa bayinza oba tebannamukwata bamukutte. Amawulire gagambibwa nti naakwatibbwa sofa. Maama owulidde mutabale wo bituufu bamukutte. Naye bannaye lwaki kabaka bamukutte tebandi mukutte. Yakukuba eŋŋuumi ggwe. Sonyiwa sewo.